200,000 be bazaalibwa n'endwadde ya Nalubiri buli mwaka wano mu ggwanga Uganda, ng'era ku bano abali wakati wa 6 na 9 be bafa. Olw'omuwendo guno okubeera waggulu, kyawaliriza gavumenti okutongoza enkola ey'okukebeza buli mwana azaalibwa okukakasa nti talina ndwadde eno eya Nalubiri. Gamba nti omwana ono bwe tutandika omukebera nga bukyali n'atandika eddagala, tukendeeza omuwendo guno abaana wakati w'emitwalo 6 n'emitwalo 9 buli mwaka bafa. Nakibuuka Monica, maama wa Moses Chaze, atawanyizibwa n'obulwadde obwa Nalubiri nga mu kiseera kino atemera mu gy'obukulu 17, yeekokkola ekyobutasooka kwekebeza, ekintu ky'agamba nti kyamuviirako okusanyalala era kati emyaka wagindaba 10. Yafuna stroke era okumala emyaka 10 abeera mu buliri, tasobola kutuula, tayogera, tatambula, talya mu kamwa era bamulongoosa emmere agirira mu kapiira kali ku lubuto. Kwegamba okuva lwe yafuna stroke obulamu bwe bwonna bwakyuka. Ono asabye gavumenti okubayambako n'eddagala lye bakozesa erya hydroxyurea libaweebwe ku bwereere, ng'agamba nti bayita mu bugubi lino okulifuna olw'ensimbi ezirigula. Abavunaanyizibwa ku by'obulamu bongera okutuyambako nti hydroxyurea atuuke mu malwaliro gonna, maama yenna gy'ali nga bwe bagaba eddagala lya ARVs, buli mwana abe ng'asobola okufuna eddagala eryo eribayambako okubatangira okufuna ebizibu ebijja olwa sickle cell. Tusaba ne ekyuma kyaffe kye baateeka emulago ekyo ekikyusa omusaayi ekiyamba ku baana ba sickle cell bakyongereko ekirala kye bayita antibody screening machine. Tusaba abalwadde baffe tebafuna buyambi bwe beetaaga mu budde. Kino kyekiwaliriza abakwatibwako ensonga y'obulwadde buno okuli abasawo, ebitongole ebyenjawulo ebiyambako abalina endwadde eno, ababaka ba palamenti ab'enjawulo n'aba minisitule y'ebyobulamu, wamu n'eyo ey'abaana okusisinkana okulaba engeri gye basobola okutema awamu empenda bwe gutuuka ku lutalo olw'okulwanyisa Nalubiri wano mu ggwanga. Tugenda kulaba nga ffe nga bitongole ebiri mu sickle cell tumanyisa abantu ku programu zino Ministry of Health zeetaddewo kulaba nti buli omu apaatekinga ki screening services. Tugambye nti twagala kulaba nti eddagala libeerayo mu malwaliro, eririyo terimala. Tusaba gavumenti eryongereko. This is not just a call for the political heads. Actually, the key factors, the key players in this are cultural leaders. Dr. Charles Ayume, Minisita omubeezi ow'ebyobulamu avunaanyizibwa ku byobulamu ebisookerwako era omubaka wa munisipali y'e Koboko, alaze amaanyi gavumenti geetaddemu okulwanyisa Nalubiri, nga muno mulimu okugula ebyuma, okutandika okukola eddagala erya hydroxyurea wano mu ggwanga, wamu n'okuba nga kati eggwanga lirina obusobozi obukyusa obusomyo. Sooka awareness. Ekyokubiri testing. Kati we are manufacturing here. Ekyokusatu amalagala hydroxyurea. Ne hydroxyurea kati emyezi 2 emabega walaba quality Cipla quality chemicals nga ba launching a production line eya hydroxyurea. Then bone marrow transplant era otutandise. Nakazibwe Hope Grania, omubaka omukyalo wa Mubende era amyuka ssentebe w'akakiiko ka palamenti ak'ebyobulamu, asuubizza ng'ensonga eno bwe bagenda okwongera okugituusa mu palamenti naddala ku bunafu obubaddewo mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde bwa Nalubiri. Kakati obulwadde buno nga bwe kisabise nti tubadde tetubutaddeeko ssira mu palamenti yaffe eno mu session eno esooka mu kakiiko k'ebyobulamu tugenda kubuteekako essira lingi nnyo. It's about time government comes to bring some light to this particular disease because it's taking a toll on Ugandans. The cost of just maintaining that child, taking them for medication, what happens to the caregivers? She's a caretaker, but her work is also affected. Banira balaze okuteekamu amaanyi okulaba ng'eddagala erikola ku bulwadde buno lisaasaanyizibwa mu malwaliro aga wansi mu bitundu byonna, era ne bakubiriza abaagalana bonna okusookanga okwekebeza nga tebannafumbiriganwa. Baagala kukubiriza abantu nti mwekebeze nga temunakola ki, temunazaala abaana bano. If you screen and you're it's okay. You can have any partner you choose to. But you start with yourself. Stop waiting for, I'm waiting for that person. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.